Kawempe North Hospital. So mubate aso abantu basobola okulaba abafuna services. Ya kituufu nnyo era ng'abakulembeze mu Kawempe mujjukire tuzenga tuteekateeka embeera y'okulaba nti ababaka baffe bateebwa. Twategeka okudduka ne mukulemesa kati essaawa zino eddwaliro byonna byonna nga biyamba abantu ba bulijjo. Eddwaliro libadde liyamba abantu nalyo ligadwa olw'embeera y'ebyenfuna. Ngaffe abakulembeze mu Kawempe tuteekateeka ennaku 14 era abakulu mu gavumenti tetwagala poliisi bino kubyeyingizaamu kubanga zino nsonga za byabulamu. Tuteekateeka ennaku 14 tugenda sooka tubakube mu mbuga za kooti bwe tunaava eyo. Ennaku 14 bwe zinaggwako gavumenti mugenda kulaba ekiddako kye tugenda okuzzaako ng'abakulembeze mu Kawempe. abagala okufuna eddwaliro omunda muno balambuseeko balagene ku balwadde baffe ababaddewo ambulance Mira sana. Yes. Anga area dispensary. Bamanyi wano. Mina sana funga mutulinda aba fenna tukole. Kivudde ku kyokulaba nti eddwaliro lino mwagala muligadde. Tulemereddwa. Tulemereddwa. Sente teziriiwo. Abali tuyambye nabo beebase. Essaawa zino abantu tebalina bujjanjabi. Abantu bajja wano balaba n'abalwadde baba n'abasawo we bali. Mu kaseera kano mu mbeera eno tubadde tetulina kyakukola okuggyako kino. Ssegirinya ye yali omusasi waffe. N'ekikwewuunyisa nti gavumenti ya Museveni esobola okutunula ekintu kino nga kigenda bwe kiti kubanga eddwaliro lino lijjanjaba abantu bangi. Naye ffe kati sooka ojja otunule mulabe. Tuyinza okulowooza ebintu bino tuyinza okuza tumusaala n'abasawo we bali. Abasawo baffe twagala kubayita tulabe nga tubabuulira ekituufu eddwaliro tukoze eki tuligadde. Wano wa dokita wano olaba wano w'omusawo dokita abadde atuula wano. Dokita abadde atuula wano. Obiraba n'ebyambalo bibyo by'abasawo era ne dokita abadde okumakya tugenda musaavenga kati kubadde tukyasobola musasula. Kitegeeza mugobye. Si kumugoba. Naye tulemereddwa. Tulemereddwa kubanga abasawo bagende bekalakase nti tubasasula. Eri olengera bibyo byonna ebikozesebwa. Eddwaliro libadde likola. Wano mulaba. Eddwaliro eno ye laboratory. Ebyuma byonna twadde twagezaako ne tufuna bye tufunye omubaka bye yazigula. Bya lobbyinga. Tetuddangamu kufuna byuma birala. Ogambye mbali n'abasawo bameka? Tubadde twasooka n'abasawo 50. Nga muliggulawo. Tusigaza 16. Kati yembere eno laboratory ogiraba. Wano wonna bibadde bikolebwa ebimu. Naye kati tulemereddwa mu bino byonna tugenda kati kubiteeka mu sitoowa. Tunulira ebintu bino kuba byagulibwa ssente abantu ne basonda. Naye kati embeera tulemeredde bino byonna tugenda biteeka mu sitoowa paka omubaka lwalijja Katonda babali bamusaasidde nga bamutadde abalina obuyinza munange kubanga tetulina kyakukola. Era waliwo n'omukyala ali wali abadde wa lubuto naye tugenda mubala nga abadde azze kujjanjabibwa. Tegiravuzi tetuyina. Ovanga noleeta dokita omujja erubaga n'omugamba part-timing wano naye nga nezo okumusasula toziina ng'alina abakyala alina bbaza alisa mugundi. Ate ba abantu tebamanyi Ssegirinya yasibibwa. Ajja omukyala n'agamba baatugamba bwe mmala okuzaala mutuwa ebyenda mutuwa n'akatogo. Kati ffe nga naffe olumu katubula abakozi kuba naffe twetaaga kukola kikusasula aba administrators. So yembeera twagala kubalagako ne wano
mulabe kubanga ebintu byonna tubadde twabitereza bulungi. Eddwaliro lyo litusiibudde. Bino by'ebitanda by'abalwadde. Ebitanda by'abalwadde byonna bimubiraba bibaddewo. Bino bitanda by'abalwadde. Bino byonna eno bitanda by'abalwadde. Ono bitanda by'abalwadde. Wali waggulu tulina bino bitanda by'abalwadde. Awo mulabawo. Wano bitanda by'abalwadde obiraba. Bino byonna bibadde omubaka yabirekawo naye munaatusonyiwa bwe mulaba embeera enzibu kubanga ebimu naffe tulemererwa ng'abakozi tetusobola kukola kibasasula. Tugende tubalageko nawali abakwaba abalwadde bo tubafulumizzaamu olw'embeera erimu ne private yaabwe. Ambulance Katongole enda sigala ekola etya? Amafuta kukyamafuta wazira kiseera tusobola kubula batuyamba ku mafuta g'amafuta tegajja tubula. Omulwadde abadde agenda okujja ku ssaawa 9 obubaka bwe abadde asuubira okubeera alwana omubaka afulume. Omulwadde abuteeka ebbali alwana omubaka afulume. Ab'e Kawempe kye tubasaba essaawa zino balwana omubaka afulume. Bwaba baagala free services balwane Ssegirinya ave mu kkomera. Kati akaseera kano bo bwe banajjanga bafune free service ng'omubaka tumwekubisaako bukubiza bifaananyi tugenda mu kkomera ne tumulaba ku NTV bamuleese bamuzizaayo. Kati ab'e Kawempe muluyimirire mu bulwanja omubaka wammwe. Katongole Julius, ambulance agenda kubeera side kiwe omulwadde. Ofisi zaffe zigasigala nzigule ne PA omubaka yuno waali. Oyo ye kye tumusasuza ezze tezisobola tubula kulaba ng'abeera mu constituency. Naye kyewuunyisa mu kaseera kano eddwaliro lyo tugenda kusibawo era ebintu tugenda bitwala kuba tetulina kyakukola kubiteeka mu sitoowa. Neffe kye tusaba bannayuganda paalamenti mwenna beekikwatako muzuukuke mubanje Ssegirinya ne Ssewanyana. Ssegirinya bagenda mu bbanga lyonna lino bali mu kkomera wakati olwali n'eddwaliro. Mu Uganda twali mubaka paalamenti alina ddwaliro. Mu Kawempe batugambe liri kukoma mboga n'ofiirwe facility eno jangu mulabe munda mumuyinza okuloza ebintu byakusaaga ebintu biri n'ebyuma byonna obiraba Honorable Katongole ambulance eyogera nga byamaanyi bino byaleetebwa nga byamaanyi byonna bigenda biggala tebiyononeke nga tebikola akinokyo kati ekino kyokola Katonda waba wasazewo ffe gye tugenda okukola ffe gye tugenda okukola ndowooza ekyensonga mugiraba bulungi ssaawa zino. Leka ngenda funa ku mwami omu ku bakansala ab'e Kawempe nga ali ku herefe agenda kubeera atunnyonnyola ki ekibatanudde kuba ono mwami namulabako akansala nga bebamu ku baali banoonya pamiti ne bagifuna y'omu akwabadde mu lukiiko lwe Kawempe nga bali ku nsonga ya byabulamu. Amanya nze yande Simon Kawesa. Olwaleero kyannaku nti eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Medical Center ligaddwawo olw'obuzibu bw'okuba nti abaliddukanya tebakyasobola kuliyimirizaawo kubanga Honorable Ssegirinya yalinanga amakubo mangi ge yajjangamu ssente ezayimirizangawo eddwaliro lino naye ye mwennyininyini okuba nti taliiwo n'abo abaalinga bamuwa ssente tebasobola kuddira buvunaanyizibwa obuteeka ku bana abalabirira eddwaliro ligaddwawo. Olwaleero e Kawempe abakyala 68 ku buli 100 be bafa buli lunaku olw'okuba nti amalwaliro mabi. Kakati olwaleero ekkomamboga eddwaliro lye tulina lyokka mu Kawempe North, eddwaliro eryo lirina omujjuzo mungi, terina bitanda, terina space, abakyala bazaalirawo mu ttaka, teririna lwadde kyerisobola kuyimirirwako omuntu okuba ng'alyeyambisa. Okuggala okw'eddwaliro lino kugenda kutuwaliriza okutwala KCCM addala ne Ministry ya Health naye kugenda gitwala kubanga mu nsi zonna ezaakula eddwaliro nga lino webaliraba nga ligenda kuggwa ng'ate eriggwa olw'okubanga eyali aliddukanya yasibibwa ku nsonga ezitaliimu mbu za byabufuzi kiba kikakata ku gavumenti otekinga over
naye olw'okuba gavumenti naye yeesuuliddeyo gwa naggamba bannakawempe baffe ffe ng'abakulembeze tetugenda kuyimirira tugiwadde ennaku 14 kitegeezwa mu January nga gavumenti eno etekinze action ejje etekinga ova eddwaliro lino etandika okugiteekamu facilities lisobole okuyamba abantu bwe takikola mu nnaku 14 tugenda gikuba mu mbuga z'amateeka ate era tetugenda kukoma awo tugenda kulangirira okwekalakaasa okwa buli munnakawempe yenna okulabika nga munnakawempe alaga obulumi eri gavumenti eno okubalemesa okufuna obujjanjabi. Yes, oyo ye mwami Hande Simon Kaweesa kansala Kawempe 2 Nammere ne Mugalu Zone. Kampala Kawempe 2 Nammere ne Mugalu Zone. Ayo ye bigambo agenda kubeera mbaleetera ku Nsubuga SFC wa Kyagulanyi generali ne erya SFC likola nnyo awo tuba mu kunoonyereza naddala era bannayuganda njagala nga ngenda mu maaso ntandika nga sinnaba kwogera eno information eri crucial nnyo era muganda NKI bw'aba asobola okugisalamu agisalemu abantu kwe bali bajja gisalamu. Mwami Museveni ayina obukodyo bungi bwakozesa okunafuya bannayuganda oba okubamalamu amaanyi. Essaawa zino batudde ne banne abamu akabonda ako kabaddemu ne General Kale Kayihura abantu abasinga mulowooza nti Kayihura n'embabazi baawummula ebyobufuzi oba mu kulembera bannayuganda. Ekituufu kiri nti gye bali mu kulwana naye nga balwanira eyo mu administration bawa bano buwipu balina enteekateeka enteekateeka eyo baazudde emmotoka za drone n'emmotoka zino ezibadde tinted nti mwazitegedde nti ziwamba abantu bammwe ne bakola batya kati ekipya ekiriwo baatandise okulaba nga bazuula emisango eminene okugiteeka ku bannayuganda. Mujjukire nababuusa ne mbagamba nti mu Luzira ate bali mu kuzimbamu eri naddala mu upper prison bali mu kuzimbamu ekkomera eddala eddene almost liriko ebitundu nga 40 100 ku 100. So ekkomera eryo lyonna lya bannayuganda balizimbidde baffe aba opposition baddemusubuga bannankyukakyuka kati akakodyo bagendanga kubatega ebyokulwanyisa ebyo byonna bemuwulira ADF simanya bakubya abantu ematugga simanya bakubya abantu Sekimpi n'ebiki ebyo byonna mu Uganda temuli lutalo tebabalimba bano abakulu be bateekawo entalo okusobola okulaba nti bafufuggaza abantu mu opposition okubasibako ebisangosango Honorable Ssegirinya nayo baagala bayisa omwo webale nnyo era kyekimu ndowooza mujjukire ekyasibya Ssegirinya yali Netherland ne bamugamba nti yeetaba mu kutematema abantu ebijambiya ebyali e Masaka. So plans nyingi nnyo ensonga mu ekyo bwe tugenda ku nsonga y'olunaku lwa leero ffe tugenda kuwansalesale gavumenti eno kubanga mutugamba ebyobufuzi byaggwa lwaki temutaba baka ba paalamenti ng'ate mumanyi gye basangibwa ku paalamenti. Tugenda kubawa ennaku 14 ebintu twakuuyo okwogera bagambe ekyabasijasi byabufuzi muganda nge KI tewali kwogera kwe tutayogedde waliwo bannabyabufuzi abajjanga ne boogera n'oludica lutasito nombu kugasapapulukuka oyo kasasiro twamukooye kati it's now kwe kukola kati twagala ku actinga tuwadde gavumenti nsalesale ng'abakulembeze abakulembera Kawempe abantu b'e Kawempe bwe munaagaana okutwegattako tugenda kukikola yes era tugenda kukikola tugenda kuggalawo Wandegeya kubanga y'omu ku amakuba agaggala Kawempe agakola Kawempe tugenda kuggala Wandegeya yakola Bombo Road tugenda kuggala Gayaza Road kubanga yakola ki yabayisaamu tugenda kuggalaga amakuba aga okumala ennaku 10 era tugenda kwabika nammwe bwe munaaba temutadde babaka kubanga lino eddwaliro lye musibye olunaku lwa leero. Bannayuganda be bali mu kukosebwa health center 3 ze muyina ze mutugamba tezina na ambulance nerino eddwaliro lina ambulance. Health center 3 ze mutugamba tezina madagala lino eddwaliro lyerina eddagala kubanga lyeriyamba omuntu wa bulijjo. Kati omuntu wa bulijjo essaawa zino eddwaliro lino ligaddwa agenda kuyamba atya singa libadde lya mu China oba lya muyindi singa mwalizimba webali singa libadde lya peneti singa libadde lya peneti singa netaka baguza abali okumpi mweba mulya bisiike lino eggwanga temulifuula ly'abanyammwe n'abakitammwe temulowooza mbu mugenda kufumbekera lino eggwanga mutuulemu mulye ebisiike munyirire ng'empombo ziyisala busazi. Baganda bange olaba tukaabira mubikire kati atona abafiiridde mu ngalo mazima ga Katonda ekintu kya Ssegirinya tekisparking eggwanga lino mbabuulira amazima olaba mukabira
mubikire owammwe owaffe mbabuulira kino ekintu ekisibye eggwanga lino tetusparking eggwanga lya Uganda ne lisumululwa olunaku lwaleero otherwise mwe ate tubabanja kubanga mwabba obuwanguzi bwaffe ne mulowooza nti nno twabavaako naye mmwe bakyali tetubivaamu. Oyo wamuyita General Nsubuga ngenda bayira mbawaku mukulu Sweet Apple yo kansala ate nga omusajja ono yabadde abeerawo nnyo ku zirayivu za Honorable Ssegirinya. Saagala kukulimba ne rayivu ze ennaku zino se mu bubi ekino leka nkiyiseewo peegi ya Honorable Ssegirinya ngirabako nga iranga obulango kye oba endonya ssente simanyi naye agenda beera akitunyonyola naye njala nkikubuulire ye agenda beera kuba naye nga ye yali emabega wa kamera ya Honorable Ssegirinya fans page okulaba nti yakka yagenda bitubuulira kuba nnaku ndabako bulango ndabako oli omukyala ndabako abantu simanyi wabeera banoonya ttooke abakuba bulango bafuna akatooke naye leka akitunyonyole nga tetuna bagenda ku dwaliro okuggala mukama wange gwamala njinga page eyo page nga mugikubirako bulango ey'omukulu basebo ne banyabo tubalamusizaako nyo mwena bali ku AI mukulembeze era ne bwe yali ng'akyaliwo tulina ba admins ndoza mwami gavuma gosobola kitegeera obulungi page ebeerako ne ba admins bangi nali admin Honorable Ssegirinya yali admin ne muganda affe bosa oyo ng'ali mu ggwanga lya Bungereza so muganda affe bosa yewa advertise genda babo bakumiyo genda ja kale bane netwa olwangambe netwa kabajije ebyaddala zigweddeko nga ndi ku live ebyo ebizo bye tusanga nti obeera oli ku live obwoti nga kikutte data nakugwako nange data yanzibwaho nga nkwata president nga mbadde nsaba oddemu kuba abantu ekibuzo kibadde nti nze nkumanyinga wa mawulire wa Honorable Ssegirinya lazima na mawulire official naye gwe abadde ali ku mukutu bayita Ssegirinya fans page n'ennaku zino page y'omubaka ngirabako obulango asimanyi bamunoonya ttooke amuzzeewo eddwaliro naye ate n'eddwaliro naye mbadde mugenda okuzawo nayo ndawaligadde kakitegeeza ki page yonna abamanyi bulungi nnyo emikutu egyo temugatta abantu gibeera ne ba admins so main person waffe wa page Honorable Ssegirinya Muhammad founder CEO director Mr Update sazi nali mukomera akitegera bulungi admin owokubiri yenze nga munamawulire we then admin owokusatu ye bosa awangalira mu ggwanga lya Bungereza era nga obudde buno ye specifically ensonga yamutesa ku page yewa advertisement nenga advertisement zento zabeera alaga mulimu omutemwa gwatuwa tuteeka mu charity yaffe tulina charity orphanage center Ssegirinya yali atandise so obwo bulango bubeera buvuddemu ssente mwavangako omutemwa ne bugenda mu charity yaffe naye ebiseera ebisinga obungi twagala nnyo obulango obujja mu kitiibwa kyani ky'omubaka era obulango obwo oba kulanga bayimbi oba kulanga ki balina okumakinga sure nti omuntu oyo abeera alangibwa ku page yaffe ajja mu kitiibwa kya Honorable oba related to struggle era singa kiba kyawukanyeeko ng'enjogera bweri nga balanzeeko abanyampi mu butanwa immediate tubijjayo kubanga obuyinza obwa page faba bulina eddwaliro ligaddwa nga gwe munnamawulire kikuleseewa tulina ennaku nnene nnyo tulina ennaku nnyingi nti kubategeeza nti eddwaliro Honorable Ssegirinya Muhammad ligaddwa olunaku olwaleero ligaddwa mu bulumi obw'ekitalo ligaddwa mu nnyiike ey'ekitalo naye tetulina kyakukola kyakukola kino North Constituency okubanja Honorable Ssegirinya Muhammad akomewo abaterewo eddwaliro lyabwe kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti Honorable Ssegirinya bw'ateebwa eddwaliro ligenda kukola ligenda kuddawo tugenda kusigala nga tusasula rent ow'eddwaliro lino kubanga mukyalimu ebintu byaffe naye facility oba eddagala n'okusasula abasawo abakola mu ddwaliro lino ekyo kyatulemeredde ate twagala kulaba nga balesa abanamawulire nti twalemeddwe okukola okusasula abasawo so ensonga lwaki tuligadde mpaka nga omubaka bamutadde akomewo addemu agenda asake gye yasakanga obuyambi jjuka eddwaliro lino tosobola ddi kozesa nayo gwa musaala gwo olina kgenda n'osaka obujjanjabi mu mikwano gyo mubaagaliza constituency ebirungi n'abalonzi bennyini nnyini abali obulungi babadde bamuyambangako
bamufunira ku box eddagala n'ayita n'ateeka wano kubanga eddwaliro libadde lya bwereere wano bakyajinga yadde nusu 10. So it was like government initiation nti omuntu abadde akola ekintu government kitanyinza kukola ki kitanyinza kukola tewali nti obanguzi nti oba olina kukola kino ojja buzi wano n'olaba omusawo n'omugamba ekikuluma n'akuwa eddagala. Jjukira ebiseera ebyo nga oli ku live nga muleese ebitanda eddwaliro tuligula mbeera ki gy'owulira eddwaliro lyo liggalwa? Ennaku y'amaanyi era nze Kavuma muganda wange gyakubuulira mazima omwaka guno gubadde gutambudde at least somehow naye eddwaliro lino linkoze bubi nnyo lisse byonna ebirungi byobadde ofunye mu mwaka guno kubanga wadde bibadde bitono. Mukyala wange yazaalira wano. Mukyala wange yazaalira ebirungi bibadde bitono naye nabyo biweddewo. Ndagenda mu sikaani abasawo ne batugamba nti mukyalawo eddwaliro yinza omuzaalisa wano ye Kawempe North Medical Center. Muwala wange Alisha wano we baamuzaalira wano mu Kawempe. Essewo nange ebyokwogera kati bimpeddeko. So kati bwe ntunuulira nti ligaddwa badde ekyasobola okuzaalayo abaana abalala nga 10 ng'essuubi liri wano ate ng'olwa eddwaliro liggaddwa ndabira ddala ennaku yennyini eri eyoza lumonde. Olwa kale ddamu ekibuzo ekisembayo bano abapya abaakajja nti lwaki liggaddwa? Tewali buyambi busobola kutambuza oba tulina financial challenge tewali ssente obudde buno sobola kutambuza eddwaliro lino kubanga eddwaliro lino specifically libadde likolebwako Honorable Ssegirinya Muhammad ng'omuntu ng'ayita mu mikwano gye ne badonors okuva emitala w'amayanja. Leka nstabe Honorable Mubiru nga tanaba kugenda abeereko ne kyatugamba soko veeyo. Soko Honorable ambiru tula mu motoka Honorable abeereko ne kyogamba. Nkulabye mwabamu kuloya gwa mukuloya weddwaliro lino. Wakedde mu nkuba mwabaliwo nga litandika saawa zino liggaddwa gwenga lawyer kikuteekawa gyekolera ekisokera ddala twalwana nnyo eddwaliro lino okutandika bitanjijjukira ne tulwana buli kimu nga tulina buli nga balirwana naddala ku KCCA ne finally ne batukiriyalinga nga tebalina ground kuba twali tubatwala mu kooti ne tufuna permit ne tulwana okulaba nti nno tufuna badona tufuna badona abadde bayamba ku ddwaliro lino okubanga litambula abatuwa ebitanda. Honorable Ssegirinya natuuka kubanga akwata kati mu ssente ze ogula eddagala ku musaala gwe. Honorable Ssegirinya ne bakwata ne bamusiba mu bisango ebiri baseless. Naye ekisinga okubanga kinnuma nti Honorable Ssegirinya nagenda mu kyalira wiiki ewedde nangamba Honorable ekisinga okunnuma nti at least nali badde nfuna akasente kange abantu ke bansasula kubanga omubaka parliament asasula ku sente z'emiwa musolo. Exactly. Ti sente at least zali badde zimuyambako okulwaninga eddwaliro naye nga tasobola kuza akisesinga. Honorable Mubiru oli lawyer. Kyogamba Honorable takyafuna kasente ke. Tafuna sente ze. Abakabala bafuna akasente kaabwe. Abakabala bafuna sente zaabwe nyingi. Mu budde. Abamu bafuna na zirone abamu bafuna na advance naye Honorable Ssegirinya tafuna sente ze ate nga ezo sente mu musolo ya musasula. Exactly. So nenewunya lijimu eno gye tulimu bannayuganda okubanga ffenna tuli awo tulinganga basekibote batufuka bufuzi tuli awo n'ekisigedde okunnuma muganda wange abampuliriza be babaka ba parliament abamu abasinga singa okimanyi bulungi okustoholo nze nayinja kumeza nengamba teri meeting eddamu kutuula era up to now tewali meeting ku stoholo etuula naye nga kitwakikola olw'ensonga baharuna baali babakwase bajamushidi nono sheekh gwe bakwata ne babata tebabata twamala kuteekawo mbeera kati nababaka ba parliament kyekibagana okubanga mugano oboyikotinga parliament nenema kuddamu kutuula kiki biki bye muteesa nga bubaka wammwe ali mukomera. President yakyogera police teziri yezo police democracy ebyo by'amasoti tebikola mweno lijimu era nze kinnuma nnyo nti tulina abantu batonya nga Honorable Zaake mugatuku mutumu abasajja emekete batono kyobuna bamani power tono mu parliament nti tojo kuzanga tulina kimanyi kikolebwa naye singa tubadde n'ababaka nga abiri nebyo ebiteesibwa babiisa ate nga biyitawa wano bayisa computer misuse bali luddawa bayisa ekyo kiteeka tokimanyi ekyo kiteeka bakiyisa gwe tomanyi impact ya kiteeka ekyo
ekyo kiteeka kiriwo kunyigiriza abantu ba wansi batunga ffe mu birujja musaba ya ku social media ne tuwogera amazima naye kyewuunyisa nti bayise kiteeka ekyo abaka bamu nga beebuzizaawo abamu ne bagamba musaba yali bweru naye nga bamanyi bulungi nnyo olunaku olwo baali bagenda ise kiteeka ne bateekawo na mbeera mutuswaziza nnyo babaka mmwe mutuswaziza nnyo ne mulema kuteekawo mbeera ku lwanda ne mugamba tetugakkiriza kino kiteeka kubeerawo ate si mwoyuze amataayi mwoyuze amakwati manya nti nomulwanira muntu wa wansi abantu be baatutwa abantu be babatuma abantu beba batuma baganda bange beba boss president asiba atugamba abantu beba boss naye ekinyamiza nnyo tolaba Ssegirinya Ssewanyana bakyalima kuyaga mwaka myaka 2 nga tuli mu zipolice tuli mu kuteesa tuli mu masuti tuli mu buwowo ebyo twabagamba from day one into people power fete tuli mu bya bulijjo we are in the revolution naye obuzibu ne tufuna abantu abatwegattamu nolo kwa twetegese bye byavaamu naye ko kubagamba mwenna abantu abampuliriza katuli kulaffe mwana ni bombiru kye kiddako oluvanyuma lwa dwaliro okuggalwa ekiddako kye kino tubadde omukubanna mateeka tubadde weeks 2 kubanga twagala okubanga regime oba KCCA eyina okuvaayo eyambe eddwaliro lino eyina okuvaayo agamba mu KCCA twakola resolution tugamba buli parish eyina okubeera ne health center 3 ono tewali health center neji eddwaliro libadde ligezaako okuyamba tugeraga mu parliament nga twagala 1 Senator Honorable Ssegirinya berenga afuna access kuzo 2 nga twagala KCCA intervening mu ddwaliro lino kubanga abantu bawo omusolo 3 nga twetaaga okulaba Honorable Ssegirinya afuna obwenkanya tetugenda kuzikiza tetugenda kupowa era asaba mwena baganda bange tuno olutalo lwaffe ffenna tuwale Honorable Ssegirinya Ssewanyana ne baganda bafanyi oyo Honorable Mubiru bigambo byo bibawo ebityo right now ngenda mu makomera kuba twalira Christmas nsokera kigo ngende kitalya batwalira Christmas naye nga weewunye bali Christmas mu makomera kati bana Uganda time etuuse we rise up and we fight for our country oyo ye Honorable Mubiru omukaba katonda wa bulungi gwenkomyeko omukaba katonda omungi abasimbuye